Katikkiro atuuse ku ssomero lya King's College Buddo ku ssaawa 3:30 wakati mu mizira okuva mu bayizi abadde basimba ennyiriri okumwaniriza nga bali wamu n'abaddukanya essomero lino ku mitendera egy'enjawulo. Katikkiro abadde awerekeddwako omumyuka owookubiri era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Kulwaga Mugumbule, minisita w'olukiiko ne kabineeti Oweekitiibwa Noah Kimba, minisita w'enkulaakulana y'abantu okuli ebyenjigiriza n'ebyobulamu Oweekitiibwa Kootwida Nakate Kikomeko n'abakungu abalala bangi. Katikkiro asookedde mu kakkalabizo ly'omukulu w'essomero okussa omukono mu kitabo ky'abagenyi. Oluvannyuma lwamuziddwa essomero okubadde ebisulo by'abayizi, bw'atyo n'asimba omuti gw'ekijjukizo ng'omukka weefube gw'okukuma obutonde bw'ensi. Tunasanyuka nnyo okugulawo Australia House empya. Bw'avudde wano agenze butereevu n'agula ekisulo ky'abayizi abalenzi ekyatuumiddwa Australian House. Ng'ayogerako eri abayizi n'abagenyi abayitiddwa ku ssomero lino, Katikkiro Charles Peter Mayiga awadde minisitule y'ebyenjigiriza Amagezi esoosowaze amasomo agasobola okukyusa obulamu bw'abayizi nga bavudde mu masomero okuli ebyobulamu, ennimi ennansi, tekinologiya n'ebyafaayo nti lwe bajja okwongera okwagala ensi yaabwe. Anaanyweza ebya tekinologiya y'anaalya ensi eno. Ebyobulimi kubanga abantu abasinga balimi. Toyinza kulagajjalira abantu abasinga obungi kye bakola n'olowooza nti oyinza okukyusa embeera z'abantu, baba bakulimba. N'ekisembayo ennimi ennansi era ndi musanyufu nnyo nti Oluganda lusomesebwa wano. Ebugwanjuba basomesa Olunyakitala, mu Mambuka basomesa Luwo. Tekijja kutugaana kuyiga Lungereza, tekijja kutugaana kuyiga Luswayiri. Naye bwe tunaaba tuyiza ennimi zaffe kyabuswavu. Kyabuswavu nnyo nga weddira Mamba, mukyala we yeddira Lugave. Muri wano mu Kampala abaana tebamanyi Luganda. Oba oli Mukiga ne mukyala wo Mukiga, abantu basobola kwogera Lukiga. Ebyembi ate Oluzungu lwe twesibako nalwo lututawaanya. Kamalabyonna yeebazizza Kabaka Chwa eyawaayo ettaka okwazimbibwa essomero lya King's College Buddo nti okwolesebwa kwe kwavaamu ebibala. Tulabye ebyafaayo bya Buganda nga byettanira nnyo okumanya. Era mu masomero mwe tufunira agamu ku makubo agatuleetera okumanya. Ate bw'ofuna obumanyi ng'ensi otuuse okugirya. Awo nno tetulema kwebaza Kabaka Daudi Chwa n'Obwakabaka okuwaayo ettaka lino, essomero lino eddungi obwenkanidde wano. Singa tekyali kyo osanga teryandibaddewo. Omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja yeeyanziza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okusima n'abongera ettaka okugaziya essomero. Otwebalize nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okwagala ennyo King's College Buddo n'obuwagizi bwonna bw'atuwa, ate era n'ebyenjigiriza byonna naddala mu Bwakabaka bwa Buganda, ate era n'okuwaayo ettaka okuzimbibwa amasomero agafaanana nga King's College Buddo. Omulabirizi Banja yeebazza Katikkiro Mayiga olw'okulungamya Obuganda ku bikwata ku bulamu bwa Kabaka. Bwe twamulabyeko olunaku lw'eggulo twajaganyizza nnyo nnyo. Katonda yeebazibwe. Era nkakasa nga kaakano abantu bategedde nti Katikkiro bw'ayogera aba ayogedde. Omukulu w'essomero li King's College Buddo omukungu Canon John Fred Kazibwe atubuulidde bimu ku byafaayo by'essomero lino n'ebyo ebibayambye okulikumira ku ntikko, ne yeebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'okubakwasizaako mu ngeri ez'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka yeeyongera era ng'akyeyongera okutuwa obwannannyini ku ttaka lino okukolerako ebyenjigiriza. Omukolo guno gwetabiddwako omulabirizi w'ennamirembe ya Umula Wilberforce Kitoluwalira, basenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka, bannabyanjigiriza, bannabyabufuzi n'abantu abalala bangi. Paul Siano Mukibi, BBS Terefayina, Ageesigika.